Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Chenda musamba kasesa tufeme mwefa radio simbe mpolagoma enunje edeme kubuza kwa radio sizira kwa mpozi ngate otumbude tugamba nti oli wakabinyo bale kubira mpozi ngate otu kwegamba ngoberawo ne tubera nga tambulamu nze nawe tuli mu mwaka mpya 2020 omwezi gwa Januari bote otambuza ekintu kati ngate tukitambuza mu ngeri eri nyini jowulira ddala yenyini tubuza kuba naffe abalina kasongola abatufunira kwegamba ye wala keyo ne tubagamba nti muli bakabinyo na kasongola kayunga abanafa abejinja banafe abali mubende netugamba nti mubale kubera mpozi ngate muberawo nnyo ku dakiika 8 zakata ku sawa 3 ezokumakya Wolokoso mu weekend taxi mpozi abera ayingirawo esawa eno yenyini Zesula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omugwati bwantyo mpozi ate kati mbera nyingirawo mu ngeri eri yenyini ntugamba nti kati tugenze mu sawa yini eyo Wolokoso ne mugamba nti kati sawa ya Wolokoso wanji katimba chali mazo kuberanga mbafuna bulungi nnyo njagala bulete kubaddemu abali sexe muko Haji Titibya lutuwe ababogola sibetaga nawe Haji Titibya lutuwe mumpe ku salamu kale kirabika lavu yagwamu. Assalamu alaikum Haji wafe omubwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ajati bange bwe bati bakajasti bati. Haji nawe lutuwe nja kuluba wasinga muberanga mumaze okuberanga mwaniriza mpozi omuntu owekitibwa omukulu ennyo amaze okubeera mpozi nga yengerawo okuvira ddala mu State House Direct MP2B Tusanyi sokulaba anko kakalamu Ebyo biruma kalidi kansala mulamuso omukulu eradde bannakayunga yewa yenyini watuufu yonna wajja shoka nawe anko kakalamu tono wolutuwe ale banywanyi okay nyagala kubuza ko eraje sokwatebo tumude porogoma enuje yedembe kuchera musamba kasiri sasatu afe mwefe beli sime porogoma enuje yedembe banyonyo batwa kuchera mobira kasiri sebe ne bana patwa ku www.beli.ug yagala kubuza ko eraje sokwatebo tumude Wolokoso amachako nako oba tugere kwatatanikira kunsonga mpidiri fokuzama tukiriza tine tetwida chetwabadde omwaka 2022 tudaje tuizo kwata tubateka mu matuga mwezo kwata mu kiwuli ati wamaddala ati mwe simbu do kubatenge kuwulira ekyo kyenyini kyo nno kwate ngowulira side eyo nza kubuzako no kwalirizako side eno nze kakalamu de answer wo mulembe guno. Okay buterevu ne tugamba nti tutandikidde mpozi era ku stiru ku lutalo ate olukyagenda mu maaso lwenyini mpozi ate nga twalutandikako wano ng'olusaaga newe twogerera bagamba nti ennamusa etuuse ku nnyoge which ewede twakuletera mpozi omulogo w'omutegesi w'ebivulu mpozi Juma Balunywa omwami Kiwanuka ngono mpozi agamba mbu ye yaloga State House nefukamira bweto nesobola okubeera nga ewaddiiru obanga eyisamu ddiiru ya mwami Balunywa ey'obukadde 8 nekutuka kyokka omulogo ono wambi mpozi n'atasimibwa era n'atafuna kantu konna wadde wabula sitole eno olwafuluma bwatyo omwami gwa Juma Balunywa yavaayo mpozi n'agandika okuyiga Kiwanuka bubi nnyo ng'ayebuza lwaki amwononera erinnya n'agamba agenda kumusiba newankubadde ng'amuyigidde ebbanga ddene nnyo akyabuliddwa okumulaba ne twebuuza abaffe akoma mu kkubo n'addayo oba naye baamuloga n'awunga naye Kiwanuka atukedde ku makya kuno katulabe kyagamba
ogamba otya Kiwanuka? Ndi bulungi sewo. Oli bulungi? Ogamba otya sewo? Jendi. Kakati soko tuwulire olwamala programu efulumye. Kati programu emala ofuluma Deo yasooka okunkubira mwanyina wa Nakajuli. Nambuuza Kiwanuka. Wakoze biki? Konza ate bitya. Biki bye tuwulidde ku Simba ku Wolokoso. Ne mugamba ekyo kikyali kituuza. Bw'ona banga tannaba kunda bamukumpa kuliza muzigo. Nja kugenda ne mu mpapula ne mawulire. Kati ye yawo najjako essimu. Kati simu yaddamu okunkubira yava bakatumwa. Kati bakatumwa nga nkubira ngamba ndi mukuziika nti naye Nakajuli aŋŋambye nti omutadde ku mpewo omwanise. Konza baba nti sikumwanika wabula ensonga zentaddeyo zeezo era nga bwe zaali yazikubuulidde nagamba akalenzi mbadde sinaba kumanya nnyo kyamaanyi naye nja kuddamu muwulize. Konze kale kati oyo n'avaako kati simu yaddamu okunkubirwa yali yamuvubuka naye saamumanya naŋŋamba kyono ekiwanuka Saalongo nti oguddwako omusango ku poliisi y'e Katwe balunywa kunoonyera akwetaaga naye tugenda kusanga Nakawuka tukwate. Konze Nakawuka Saidi wanti ku poliisi. Konze kale mujja kunsanga wendi noka naye nedda gira ddala waka walumye we yakolaki weyajja nkulage ne bwe yatuula nti weewo enju yaffe mwe yakolaki mwe yatuula ne bwe twakolera emikolo tugabudde buli kimu ne bwe yayamira nga bamukubira essimu nkulagewo. Kati balumye bankakasa baŋŋamba bajja nange embeera mugumu ŋŋamba nkolaki ninde ne mbagamba mba muzze nyenako wendi munkubire nkole ekimba sisinkane ko bokali akati nga nninda saawa 10 ziweza 7:89 zitugenda mu saawa 11 balumye yendi nga nkubira aŋŋamba alo ono musawo Kiwanuka Konze yenze embadde njagala kunkolako gye oli ewaka abega alabo bankolaki oba gyoli ndi waka. Konze wendi jangu koye kale naŋŋamba naye bana onoba natuka saawa mmeka mbadde nkyali waka Konze onaani nanga kya kitufunze balunywa. Konze emuko obwedda gwankubira nti naye mbadde njagala nzije ebintu tubimalirize oleme kuddayo mawulire. Konze mukonze wendi saawa yonna koye kale olwo ate ojjukira amaze okumanya nti agenza ku poliisi era nze nali manyi bajja na poliisi nga nnina musajja ziwera saawa 12 nga ngamba ntuuseewo ewaka naye sikulaba ne mugamba kanzije nalongo musanzeewo nti ewaali ngenda ngenda ntuuka ewaka nga balunywa simulabanga nalongo mubuuze waayi balunywa baŋŋambye bajja bali bazze ko nalongo agamba tewali n'omu yakoze eki yatuuse wano. Kati baba bakyali tukyali omu kubyewoonaganya ate simu yeemu eyoole yaŋŋambye nti ye musirikale eddamu enkubirwa oli ludda wanga tetukulaba. Konze muŋŋambye muzze waka mutuuse muli ludda wanze waka wendi sinnavaawo nga bagamba ate kati badde tumanyi ogenda kujja eno Nakawuka. Konze mujje waka wendi mba munsanga naŋŋamba naye nno balunywa nga gwe weesimbyeko munene ng'ayina abanene ne mugamba ayinza okuba ayina abanene nga bo balabika naye ate nga nze nyina abanene naye nga tebalabika koye kale ojja bitunyonyolera emega w'emitayimbwa. Konze yojjira n'amabega w'emitayimbwa nzikiriza wendi siina we ngenda kulaga ebbaluwa yange ngiina buli kimu ekijogerako nkikolaki nkirina. Namuga naye wandibadde mugezi n'ogamba balunywa nampa kyampadde kyonna kyeyajja mu State House kubanga amawulire go nagamanyako nti State House yagenda kakati okusinziira ku Nakajuli agamba kubanga Nakajubi akubira mukulu wange viisi amugamba nti mu State House President yamuwaayo mafuta obukadde 5 bamala obutuuse waka babutema atemane Nakajubi amugamba omanyi nti ekisooka tusasula amabanja agatubanjibwa akati balumya mubuuza ate muko tukoze tutya ko Nakajubi oli brother wange talina buzibu tunamwanga tukoze eki batufunyeyo endala kakati Kiwanuka balumya tewamusalira nti ojja kumpa omutima gwe guti balumya nali saamusayira kubanga nali nkolera mukoddomi wange nga mmanyi nti bw'anaaba afunye kubanga n'omuzungu yajja era omuzungu nabalimbagambyeeko yajja nga 22 ne babeera bonna ne bagenda e Kasese ne bavaayo omukuddayo era talina kyeyayanukudda wala Nakajubi yategeeza nti sente zaate z'omuzungu nti ate omuzungu naye yaleka tasimuludde na package. Kakati abasirikale bano naawe wabakwatamu lwaki tebajja kukwata abasirikale ne balunywa nyinza obuta essaawa zino waliwo gw'otambaala kaliye balunywa yandabanga ndi mu kasajja kati nanyooma kaliye n'abanene ne ŋŋamba bwe babanga banene kale katwerage era nze kyemanyi tukyalepuka ne balunywa bwe yambanga ddala amanyi nti namukolera n'atampa ngenda kusigala nkozesa amaanyi agange ag'enjawulo kati ne bwe kivudde mu mawulire nsigale nga mmulabako era ensejja mmulaba nti bagambe kati balunywa yaggwamu oba bamwali kubanga neddiri y'omuzungu kati gyabala era nayo ngenda gisazzaamu endagaano twazikolera wange kati ensonga zeezo kati ekindeeze ku Simba nfuntiisibwatiisibwa enkya neggulu baganda bange bali eyo beeraliikirivu bagamba Kiwanuka
balunywa agamba ki ye agamba agenda kunkwata andeke gyantadde oba kuwamba ampambe naye nga ate balunywa akulembeddwamu Nakajubi mwannyinaze akulembeddwagambye olina abanene basobola okuwamba ne balemanya waji oli ekyokumpamba balunywa akyerabire tekisoboka ojja muyita mu nkwawo otyo ekyokumpamba akyerabire tasobola kumpamba talina wayinza kumpitira lwaki bwabanga ddala abanene baaliwo lwaki teyakeerenkya n'agamba ti kaŋŋende naba abanene bali bantwale mu State House era yajja wange kitegeeza ate zaalina abanene abamusingako aba tasobola kunewombagana wadde omulundi n'ogumu wabula nze kyensaba balunywa abeere mugezi azze omuzigo nze kyennemeddeko kya muzigo kati oyagalaza omuzigo gwa sente nga mmeka ne bampayo obukadde 5 kubanga sisuubira nti yafuna miliyoni obukadde olabayo pulezidenti bwaba yakwata miliyoni 5 n'azimuwa nga transport just kati atoola ekikutiya kati gwe owakasiza wakiiwa nti diiro endala yakutuka ng'ogyeko transport gye yafunayo kale diiro endala era bansomeramu bakama bange buli kimu bakimbuulira nze mbeera nyiza nyigamu bunyizibwe nti nenneebakamu katono ne baŋŋamba ensonga nti ziri bweziti ne bweziti naye nga kyennakuma okumanya nti balunywa ateeka okuba nga yali mu miliyoni 8 esebo obola ndowooza omukulembeze yagamba kamuweereko transport asobole ozituuseeko naye kakalisoke nkubuuze okola otya okubeera ng'okwata mu pulezidenti akati pulezidenti oyo omulaba jjajja mwami osobola okulunda eggana ly'ente eryo nga tolina kaliisa nziraamu kaliisa ye jjajja omulunzi yalunzisa enti naye gweosobola okubeera n'eggana nga jjajja Museveni lyalina nga tolina kaliisa kitegeeza naye alina tosobola kufuga nsi eno nga toyiriko kawumpuli nga toliko ne ate kakalama alina ki bwetumaliriza naye engeri gyali mu tekinologi tabuuka kubanga alina kiwanuka ono ye wolokoso mu weekend taxi olina kiwanuka kale basebo ne bannyebo ebintu byakiwanuka nga tubitadde ebbali awo oluvannyuma lwa wiiki ewedde nti twagenda okuva waneno nga balunywagazizako bagamba nti bujja kutya naye tumuleete wiiki eno abeeko kyayogera wiiki eno yasobodde okubate nga afubutukayo wabula mu ngeri y'okufubutukayo eno teyafubutuse atiyo yatufubutukiddemu era bwate n'abaako n'ebyama byazukkusa ng'agamba nti bire byonna byonna bye tuliko biva ku ffe abalutusa buli olukya Kati mukanda gwali ali mumugoberera anagamba nti baliwa abamawulire kati ababukedde bangobye naye nze n'omuntu wange kusimba era nti era asinge kusimba bwagambe bano kale ekituufu kyakala kitegeera bajjeabula bakataliiyo abuza ndi mutawuni kati nze bwalina owamawulire okoze kusimba ye yamugamba nti baliwo okuwa ssente olina kusooka kumukuba bukubi bajje zikuwa nze mbagambanga nnyo nti ebiseera ebisinga okuwangalanga ennyo kukulabisa ebinene kale nno nange njakola kubate nga mbategeeza kino nga wetwakera ku makya ne tusetinga obusawo ono kati ate waliwo omulala avaayo ng'alumiriza omukulu balunywa okumubba era ng'ayogerwako ku ssaawa eno ye Muzeyi Bakidaawo ye wuuyo atuuse kati yaccananzira miliyoni zange 2 ng'agamba nti agenda kumpa omulango gukukudde TV mu konsati y'abaana bange yannasibula mu talenti eyaliko obligato ne mubalira ssente cash ne muwa ssente n'endagaano yengiyina endagaano eyo ng'agenda kumpa omulango 5 buli lunaku okumala wiiki 2 kubukedde TV nti alinayo eyatayimuwe yalinayo omulango buno yasasula edda sente ateekayo n'akuŋŋaanya kati alina ekizibu ayagala muwe sente nze nange balunywa teyatwananziba ne flash yange tenamuwerako akalango teyampa yadde akalango n'akamu mu bufumuze balunywa atubbisa ddagala nakizudde okuva lewaliisa omusawo we bwatyo omusajja omugezigezi bwatyo Muzeyi Bakidaawo okubeera nga akkiriza nti bamubbisa ddagala agamba ne yeewuunya ddagala kika kyere bannange olw'ensonga akubira balunywa amasimu balunywa tagakwata oluusi bwabeera agakute n'amugamba musajja
ensonga yaggwa tulisingana mu phase 2 yeggwe ensonso okunyaga omberedde ki naye manyi mulala naye nze nemanyi nzekka era omusawo w'entaba kuvaayo nange sandidde muwolokoso kakati toddangamu mulabako balunywa n'essimu ze bwe nzikuba tazikwata okumanya ntubbisa ddagala kati omulogo we nga bwe yavuddeyo genjagala balunywa nakugamba ate sente zange nakugamba atya ye nga ŋŋamba nti talina sente zajja kumpa ng'ekyo kyaggwa oba yampisaawo sinze ensoose yankwata obujega nenzikiriza nenaakaliwa aba yanzu naye nakati bwe waleeta omusawo we nannyonnyola ebintu bye yannyonnyola nti yazaamukolera ku bintu bye byonna nemanya ni muganga Katonda omusajja ono atubbisa ddagala mutuufu nange yanzibisa ddagala muzeeyi Bakidaawo okulira ku linnya lya Balunywa nga lirimu ali amazima byonna mu ggwanga oba ekintu kyonna kikwata ku kyamazima kyonna mu ggwanga abasigala mu akakunkuna era abatannamutegeera nga Balunywa alina okubakubira Bakira omulanga nammwe muguwulire alina mayinja balonkize NGO eya Peace for All eyanoonya kubbirayo bantu naawe ati Balunywa ate naye akyasaba obuyambi ate kati naye atandika okuyamba bagenda kubeera nga basaasanya njiri ya mirembe nga naye abafuzi temuyomba temulwana ebufuzi tebitwawula kaakati ebyo enjiri y'emirembe talina gisaasanya nga yatubba badda asooka atusasule kaakati oli muwolokoso live kaakati kubira omulanga era nkuba omulanga mukulu Balunywa n'omusawo abadde akuwa eddagala otubbisa eddagala munyambe bannange oba nange mwali mwalogeramu bataata munyambe Balunywa taata nyamba oleete sente zange nategedde giwalyo eddagala eryanziba naye kubira omulanga bannanga naba ku Balunywa yenna Bakidaawo amubanja yanziba esente z'omulango emiliyoni 2 amulabyeko yenna eddagala kati eno twalifuludde lyawedde omusawo ge yavuddeyo ebo kwe kuyita wano ow'ekitiibwa Bakidaawo ng'akyatendereza omusawo ono nno ffe gwe tuyita owa Balunywa nga ye agamba nti tuleme mutendereza nnyo mwatu kubanga ne kitaabwe yamuzaalukuse dda olw'okumutegeera nti ono munywanyi mu ffere era bino Balunywa yabitugamba taata wenyi agambe n'agamba oyo nze namuzaalukuka dda kubanga ye byakola oba alina mukoddomi we ali Dubai yakola omusajja agambye omwami bayasabakunze simanyi so nti bwe kibanga olwaleero omwami ebyo yakolera abantu nabagenda ne musetawusi ne bafuna ssente yankolerako kakati ate ye lwaki yamanja yannonya lwaki egisambwa gyasindika musetawusi kijagamba nti kati mugende mukyono kati mufere butezi bana abayaya abeerako yanonya akolera kunze erinnya linnya bwatyo omwami Kiwanuka oluvannyuma lw'okufuna amawulire mu kitabo yamuzaalukuka yasese n'akinaguka n'agamba ye yeewuunye nnyo olw'ensonga nti omuntu bw'atyo bw'abanga agamba nti tamumanyi ewa kitaawo ate yamanya atyo atya n'amanya n'amawulire agakwatagana okubeera nti yamuzaalukuka ekyo ekibuuzo nange kyannemye okuddamu oyogera naye yesebo anti Balunywa agamba mbu yakuzaalukuka anti ffe Balunywa atugamba mbu yakuzaalukuka ebintu byokola tabitegeera bya kiferefere ekitegeeza Balunywa ategedde nti kati mu famire abadde yayingirira ddala ono ye Wolokoso